Olunaku lw'eggulo akatambi akalaga ensisinkano omugambibwa okuba ekkobaane ery'okumamulako gavumenti mu lukwe lwali lupangibwa Dr. Kizza Besigye ne banne akalagiddwa mu kkooti kalaze nga bwe kaakwatibwa nga 24 omwezi ogwokutaano mu 2020 kyokka Andrew Wilson ng'oluusi yeeyita Orlando ng'ono munnansi wa America nga ye mujulizi oludda oluwaabi gwe lwasooka okuleeta yasoose okutegeeza kkooti nga bwe kaakwatibwa mu nsisinkano gye baalimu ne Besigye kw'ossa Joel Wakayima nga 28 Gatonnya wa 2024 mu Geneva mu ggwanga lya Switzerland. Kino kyalese bangi ababadde mu kkooti nga beewuunya akatambi akoogerwako ate okukwatibwa ng'ensisinkano eyogerwako nti Besigye mwe yalukira olukwe olw'okuvuunika gavumenti tennatuuka. Kati nga kkooti ezzeemu okutuula olwaleero omuwabi wa gavumenti Richard Billy Vumbuka asoose kusaba kkooti Andrew Wilson okunnyonnyola kino kwe kyava. We have that timestamp on the video, yet you say the meeting took place on the 28th of January 2024. Because I never reset the timestamps on the cameras. Oluvannyuma lw'okumatiza kkooti bano batandise okwekenneenya obutambi obw'amaloboozi obwakwatibwa mu nsisinkano eno. Amaloboozi agawezezza essaawa 2:49 n'obutikitiki 36 agalagiddwa mu kkooti olwaleero gagambibwa okukwatibwa mu nsisinkano eyalagiddwa olunaku olw'eggulo eyatula mu Gatonnya wa 2024 nga 28 mu kibuga Geneva ekya Switzerland. Okwawukanako n'amaloboozi agasooka mu galeero amaloboozi agagambibwa nti ga Besigye kw'ossa munywanyi we Wakayima gabadde gawulekeka bulungi so nga ye Wilson yabadde ayogera bbalirirwe era ng'eddoboozi lye liri wansi ng'oluusi ono abadde annyonnyola kkooti kye yali agezaako okutegeeza. Muno mulimu Besigye ng'annyonnyola nga bwe waliwo abasirikale mu ggwanga abaludde nga bamutegeeza nga bwe bali ku ludda lwe mu kiyayise struggle. Assistants to lieutenants, and they came in, they were 5. I'm talking about what? They had some chairs on the veranda. Ono era awulirwa nga nnyonnyola ng'eggwanga bwe likyasomoozebwa ennyo n'embeera y'ebyenjigiriza kw'ossa ebyobulamu. Mu mboozi yaabwe Besigye era awulirwa ng'ayogera ku kisaawe ky'ennyonyi e Mahaga mu ggwanga lya Congo nga kino kiri kinnyanampindi n'ensalo ya Uganda ne Congo. Wano Wilson annyonnyodde kkooti nga bwe baali bateesa ku ky'okutambuzaamu ebyokulwanyisa okubituusa wano mu ggwanga. Another thing you had asked me was whether there could be airstrips in areas of Mahami. Mahami is side of this side is my coastal territory. But in Congo, Eastern Congo, there are 2 airstrips under the control of local people there, whom Kinshasa has no control over. Ewalala Wakayima ne Besigye bawulirwa nga boogerera waggulu nga Besigye awakanya Wakayima nga bw'atalina kwetikka buvunaanyizibwa obw'okwetaba mu butemu buno. Wilson abuulidde kkooti nga wano bwe baali bateesa kwani alina okwetikka obuvunaanyizibwa ku bulumbaganyi ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bubano era baali bakozesa boodabooda okutuusa obulumbaganyi ku bifo ebikuŋŋaaniramu abakungu ba gavumenti. Described to me the use of borders to shut down Kampala, to shut down Uganda. The expendables were the people that were going to cause the chaos. Those that were sent in with the hand grenades, the pineapples to do the attacks, they were expendable. And this would have been the first stage towards overthrowing the government of Uganda, assassinating the president, and taking power by force of arms. Agasseeko nti wano era Besigye yateesa okukola obulumbaganyi ku Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja. We already had some targets. For example, the residence of one lady, I believe to be the Prime Minister. She's called Robina something. Wakayima also wanted to attack locations run by, he puts it, government goons. who are these government goons?
or that were friendly to the government. Mu kaseera kano Bedru Lutali ne Captain Dennis Ola bwe bavunaanibwa mu musango guno mpaawo bwalabikiddeko mu butambi bwonna obwakaleetebwa mu kkooti so nga Besigye taddangamu kulabikako mu kkooti okuva obujulizi buno bwe bwatandika okuleetebwa mu kkooti olw'okuba nti ono akyatawaanyizibwa obulwadde okuva luyaggyibwa mu kkooti nga biwala ttaka. Olunaku olw'enkya oludda oluwaabi lwa kwongera okuleeta obujulizi obwali mu nsisinkano ey'okusatu eyaliwo nga 14 Ogw'omukaaga mu 2024.